Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, nkwaniriza nenkubaza okuba nga otwegaseko olunaku olwaliro. Lunaku lwa Monday nakuza omwezi 27 omwezi ogwokusatu tulinga abagusibula tuyingira mwezi gwakuna. Mbalamusaako mwenna abalina ebisomooza ebyenjawulo nja kubasaasira ate nammwe abalina obuwanguzi obutuukiddwako njagamba nti muyogeyoge. Nja kwebaza abakozi abali mu bitongole ebyenjawulo nga muli ba employees naye ng'olina goal yo. Omanyi tewali kisoomooza ng'okuba ng'okozesebwa naye nga tolina essuubi nti osobola okwekozesa, kya bulabe nnyo. Ate ng'abantu bangi ebitundu 80 ku buli 100 abali mu ggwanga erya Uganda bakozesebwa naye nga mindset ye eryemu. Kwongezebwa musaala, kwongezebwa bifo, kukyusa kampuni mwali agende mwesingako kweyo naye era asigale ng'akozesebwa. Tuli ffenna abakozi bangi ebitundu 80 kyenkana n'omusobyo ku buli 100 tulina mu ggwanga erya Uganda tebalina ssuubi nti basobola okukeera ku makya ne beekozesa. Era bangi ebitundu 80 ku buli 100 ekyabatwala mu makampuni ago okukola si kunoonya capital wabula survival. Era kyova olaba bw'abanga abalirira omusaala agamba omusaala gwe mumpa mutono tegusobola kuweerera school fees, tegusobola kunzimbira kayumba, tegusobola kundabirira. Ebigambo bino by'abakozi. Osobola okuba ng'okozesebwa naye nga nawe weekozesa. Kitegeeza ogenda kuba ofunye ekiwandiise progress, okyusiza eddala kwolabira ebintu. Abantu bangi nga they are employees by the same time nga ba employers. Ng'akozesebwa naye nga naye alina baakozesa. Ayinza okuba nga musomesa naye nga ate alina faamu y'ennimiro. Era nga ssente bw'azifuna wano ng'omusaala ajjako kimu kyakubiri n'aziweereza naga nti kati ezo zigula ebigimuse zosasula abapakasi. Oyo alina gy'akola ki? Gy'alaga. Okwekozesa tekitegeeza nti ogenda kusibula 100% total ogenda nti kakati sikyayagala kukozesebwa, nedda. Osobola okusigala ng'oli mu buweereza, ng'oli musomesa, oli munnamawulire, oli inginiya oba kyonna ky'oli naye ng'olinayo emirimu egijjo mw'osiga ssente ze bakusasula wano. Nzize nkibagamba nti omusaala tegugaggawaza era tewali muntu akeera ku makya n'agamba nti nkusasula omusaala mungi ogusobola okukumalira ebizibu byo. Never. Tunuulira omusaala gwe Uganda n'ekonomi ya Uganda, expenditure yaffe ne income yaffe. Like it or not, ojja kwesanga nga enfulumya yaffe oba ensaasaanya yaffe esingira wala ennyingiza yaffe. N'olwekyo tulina okutandika okuzibuka obwongo nga twefumiitiriza nti omusaala gwe nfuna nsobola gussa mu kino ekinzaalira. Obusente nga bwe mbufuna wano nsobola busiga mu ki? Bankuba kyeyo wano ate saagala bababbe. Mwate ekyammwe ekyanjawulo era mwate mukaabye nnyo kubanga nkuba kyeyo nyinza obutakuwagira kutandika business Uganda. Olw'ensonga nti bangi abagamba nti bajja kuyamba ozimonitaringa banoonya mirimu. Oli agamba singa otandikawo akaduuka, singa ogula bodaboda, singa ojja ne tukuba amatufaali, weerezanga sente tulime wano, weerezanga sente tugule nti banoonya mirimu. Okunoonya emirimu kyenjogerako kitegeera nti abeera Uganda nga talina byakukola ng'ayagala kukolera mu ssente zo. Wano bodaboda zifuna kiralu, bw'oweerezayo obukadde 5 tujja kugula bodaboda empya bokisa eyingiza omutwalo gumu buli lunaku, ojja genda okudda ate ng'ekoledde emitwalo obukadde 8 gye wagula obukadde 5.5. Naawe n'okyamuka. Oyo abikubalira anoonya kumugulira bodaboda avuge. Bw'obanga oli nkuba kyeyo nyinza obutakuwagira nnyo kuba na business Uganda okujjako ng'omuntu agirimu omwesiga nnyo.
kubanga business nyingi bankuba kyeyo ne zibalekedde bakazi baabwe zigudde, bankuba kyeyo ne zibalekedde babba baabwe zigudde. Kati awo oyinza okuba ng'ekyo kyanjawulo. Nkuba kyeyo oyinza okulindako okukola business zino eza daily earning. Ne bw'oba ng'oinvestinga n'oinvestinga mu bintu ebineneneko naye si bu business buno. Obwakati twatunze bwezi kati twatunze bwezi gy'otaabadde. Business nyingi z'endabye ez'abankuba kyeyo buli mwezi bakusaba eza rent, buli mwezi bakusaba eza taxi biki. Obeera buli kaseera mu kuvujjirira ng'obagamba naye kale fine okuvujjirira nvujjirira naye business ekula. Ogenda okulaba eyayina amasa gonna nga gajjudde okuweereza ku bifaananyi ng'amasa makalu n'obuuza nti kaakati ziragawa naye nga buli lunaku ogissaamu ze business z'abankuba kyeyo. Naye bw'oba ng'oli wano e Uganda ng'osobola okukola Monday to Friday, Saturday Sunday n'ogenda otula mu project yo, oba yambizi kulunda, oba olunda nkoko, oba olima ng'olina mu kyalo gy'olima ng'olinya ka taxi ku weekend ka siringisi 15,000 n'ogenda obeerako mu faamu yo n'ofuna abavubuka b'oku kyalo ne mulima ebijanjalo ne mulima kasooli ne mukola ki, gwe kyanjawulo. Naye omusaala guno bw'oba ng'oli mukozi mu kampuni yonna ng'omusaala kw'oyimiridde kw'otambuliza obulamu bwo, olina abaana, olina omukazi, opangisa, naye ng'omusaala kw'otunuulidde byonna, olina maama wo mu kyalo gwe gw'amanyi, naye ng'omusaala kw'otunuulidde byonna owedde, noonya w'osiga akasenteko. Naye wano njagala kibagamba abakozi, mukomye oba tukomye okubuulira babboosi baffe ebizibu byaffe. Twawula omulimu n'Oluganda, twawula omulimu n'amakanze. Lumu nyina kampuni gye nali nkolera ne batugamba mbu tulina okwanjula abakazi baffe, tulina obbaleetanga mu makampuni, simanya ku end of year parties balina okujjanga ne balya naffe. Nabagamba mujje famire yange ku mulimu. Famire yange n'omulimu byanjawulo. Kaakati gwe bw'onaakeera otandika okuyingiza famire yo mu kampuni gy'okolera, otandika okuyingiza gy'osula mu kampuni gy'okolera, obwo obunafu bwe bagenda okukubiramu. Ogenda ewa boosi n'omukaabirira mukama wange nti landlord amanja, mukama wange nti kaakati omukyala abadde mulwadde ali mu ddwaliro neetaagayo akasente agenda kuzaala. Muganda wange obwo buvunaanyizibwa bwe si buvunaanyizibwa bwa boosi wo. Kaakati akayumba batono nnyo asobola okikuwa ng'akikuweeredde ku mutima nti nkuwadde. Abaana bangi bendabye boosi n'amukakkanako n'amukuba naddala ng'ofuluma. Oyo gw'olaba mukazi we yali azaala, nze namuwa sente ezamujja mu ddwaliro. Wano buli kaseera tava mu ofiisi yange nga tebalina kaakulya ewaka, tava mu ofiisi yange n'akamusasulira ennyumba emirundi egitakka wansi w'esatu. Naye ebyo gwe wabyereetera. Okitegeera, omuntu yenna bw'otandika okwesigama ku boosi wakumalira ebizibu by'ewaka ng'olemereddwa okweyambisa omusala gw'okumalira ebizibu by'ewaka, olunaku lw'onaakeera ku makya n'ogamba nti ogenda, agenda tandika okulangira obutasiima. Nze namuyamba, wano omwana we baali bagenda mulongoosa, nze nasasula sente ezamuyamba omujja mu ddwaliro. Wano baali bamugoba mu nnyumba, nze namuyamba omusasulira. Wano abaana be baali babagoba school fees. Ayose okujja mu ofiisi wano. Twawule babboosi baffe, tubaawule ku famire zaffe. Bw'owulira nga kampuni sente zeekuwa tesobola kuyimirizawo famire yo, eyinza noonya omulimu omulala gw'ogattako oba noonya omulimu gw'okola omulala. Naye bino bye tukeera nga mu ofiisi z'ababboosi n'otandika omulojjera ennaku y'awaka, kuggwe kiba fine, naye bagenda kukumanyiira. Agenda tandika kulabanga mwana, agenda tandika nga buli kyakulagira olina okikola kubanga yajja omwana wo mu ddwaliro. Buli kyakulagira olina okikola kubanga yajja mukazi wo mu ddwaliro nga bamulongoosezza. Tumanye we tulina okukoma ne babboosi baffe, tubeere principled. Tokkirizanga boosi kumanyira kutuuka mu famire yo. Tokkirizanga kubeera mu kaseera nga boosi we asobola okumanya lw'owalidde ne lw'otaalidde. Boosi we asobola okumanya abaana lwe baba bagobye ne bataabagobye. Boosi we asobola okumanya mukazi we lwali mu ddwaliro ne lwatali mu ddwaliro. Tokikolanga.
agenda tuuka akaseera akumanyire nga tokyetegeerera nga ye yasalawo naga nti kati kola kino nga wookigaanira eggulu yakuyambye ng'olinga mwana waka. Tokkirizanga mu bulamu bwo ku mulimo gy'okola okuyisa ng'omwana. Toli mwana, oli mukozi. Tokkirizanga mu bulamu bw'omulimo gy'okolera okutreatinga ng'omwana. Batandika okulabirira ebyetaago by'ewaka. Nedda. Tokikirizanga. Kubanga akaseera kagenda kutuuka ezo z'olabanga privileges nga gayi mwakumanyirira. Gayi alowooza tolina kwetegerera kubanga ebbanga lino eriise yabadde akutegerera. Ng'akumanyirira mu ebyo. Atandika okulangira, atandika okugeya. Baboosi batugeya. Eyo gwe olaba nno yazze wano. Lwakuba abaana bano lwa butasiima. Tewannayita na wiiki 2 oba sente azikozesa atya. Yazze wano omukyala we nga mulwadde. Waliwo nno n'abantu abalina ebizibu. N'omwana mulwadde ate babagoba mu nnyumba. Ayina abaana yakazaalamu ono azaalamu oli. Ku kampuni gy'oli bamanyi n'omuwendo gw'abaana b'olina. Bamanyi n'ennyumba gy'osulamu ebbeeyi yayo akosike kamanyiiro. Tokkirizanga mu bulamu bwo kiraga boosi nti yeggwe. Nti waatali tobeerawo. Kubanga naye ajja kiyingiza mu bwongo nti we siri toliiwo. Ke kamanyiiro. Mu bulamu bwo beeranga nga weetegeerera nga weesalirawo. Wanje? Naye bw'oli mulaga nti munnange ate kaakati ye bulamu bwange gwe bulamu bwange gw'omanyirira ennaku oli boosi wo si muganda wo. Si kitaawo. Era boosi takulimbanga nti gw'oli mwana wange. Never. Never. Toli mwana we. Oli mukozi. Kola emirimu gy'odde waka. Sente zaakuwa zikumala zimmala noonya bw'ozitetenkanya. Zaakuwa tezikumala tezimmala noonya akalimu koogattirako akanaaliikiriza guno omulimu. Bw'owulira nga tebigatta noonya ekirala ky'okola. Ge mazima agakaawa. Nze ndabye abaana bangi. Boosi nga mukakkanyeko mujolo ng'ati. Nga bwamulabiririra abaana, bwamuweererera abaana, bwajja abaana bakyala be mu malwaliro. Maani, ennyumba baali bamugoba nze nagisasudde babadde bamugoba. Kitegeeza nti wakkiriza boosi waakutegeereza nakigambye. Sikwata famire yange giyingiza mu kampuni. Mukyala wange talina kyanona ku mulimu. Mukyala wange tekirina kye kimwetaagisa kumanya boosi ankozesa. Nange sirina kineetaagisa kumanya boosi wa mukyala wange. Abaana bange tekibeetaagisa kampuni gye nkolera bamanya tabakwatako. Kubanga nze mu bulamu nkiyina nti leero wendi mu kampuni y'enkya siriiwo. Kati lwaki nkwata obulamu bwange mbubawe ng'enkya siri nammwe? Abakozi mumanye we mukoma ne kampuni ze mukolera muli bakozi, just bakozi. Leero woli n'enkya woli n'omwaka ogujja woli n'omwaka guli woli ne guli woguli naye guli tojja kubaawo. Naye obulamu bw'ojja buleka mu kampuni eyo. Nze nyina abakozi bangi bemmanyi. Nga ku kampuni ey'abakozi 1,000 okudda waggulu bwe kubaako abamanyi ewuwe bali 2 ku 3 abamanyi waasula. Waliwo neyalega nti kakati ffe nga baboosi tugenda tandika okujja okulaba gye musula. Oyagalayo ki? Oyagala kumanya gye nsula oba oyagala saaviisi gye nkuwa? Boosi yankyalidde kununa ki ewange nga sikuyise? Bwe bulamu obwo n'atandika okulabanga mutabani we. Bw'akulabanga mutabani we nga bw'okiwulira nti mu famire mutabani we takula gy'oli, naawe bw'onaakwata obulamu bwo n'obukwasa boosi wo n'obeeranga mutabani we, kitegeeza nti tajja kulaba nti okula. Ne bw'onaagezaako kugamba nti nsaba kunnyongeza musaala, ajja kubuuza omusaala oyagala gwaki nga nze ndabirira abaana bo? Omusaala oyagala gwaki nga nze nsasula ennyumba? Ezimu ku ze tulabanga privileges ate bibeera bikolimu gye tuli. Anze bwengira nti nefunamu obuzibu ngende wa boosi wange, kakati boosi wange yasasulira abaana bange fees. Bw'onaava ku mulimu ogwo gye boosi gyasasulira abaana bo fees,
olwo nga bava mu kusoma. Bwe kiba nga kampuni esasulira aba school fees abaana b'abakozi kirina kuba mu buwandiike, so si boss oli nti yakwatirako ng'omuntu. Nedda. Ndabye abaana bangi ng'ekimu ku bibabonyaabonya n'agamba nti nsiibula ngenda, boosi n'amwogerera ebikikiniki, oyo omwana tasiima, wano nze mbadde mmukolera kino, nze mbadde mmukolera kino, kino nze mbadde nkikola. Obulamu obwo gwe wabyereetera, wakkiriza obulamu bwo, famire ne kampuni neeyingira mu famire yo. Twawule famire ne kampuni ze tukolera. Ekyo bw'otakikola kijja kukosa obulamu bwo ne gye bujja. Kijja kukosa ng'okyali mu kampuni ne bw'oba ng'ovudde mu kampuni. Kirowoozeeko. Ayagadde okitwala okitwale, atayagadde okireke. Kambagaliza ekiro ekirungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.